Yes, okusinzira embeera nga weri twagenze maaso n'okubanga tubategeeza nti omupiira gugendera ddala bulungi maaso n'okunyuka. Twabadde n'abawagizi babiri abagenze maaso n'okubanga batuwa predictions zaabwe nga bonna bakyali batuufu. Omu yatugenze maaso n'atugamba nti Arsenal ejja kuba ewangula omupiira goals 3 ku bwerere, omulala n'atugamba ttiimu y'abanaffe ababbanire ejja kuba goals 2-1. Asooka owa Arsenal yakagenda maaso n'ebanga eteebyeko ate ow'omulala Arsenal yokka yakagenda maaso n'ebanga eteebye. Kitegeeze yagambye prediction ya goals 2-1 nga Burnley ekuba abuzaayo goals 2 za Burnley. Katugende ku muwagizi wa Arsenal olukube tulabe kikyatugamba. Sebo mukama wange oli live ku Shua Media omupiira ogusanze. Shekwatu guno omupiira tugwangula 0. Guno omupiira tugwangula 0 era abamanyi mulaje muli mbagamba tugwangula 0. Shekwatu 0. Abamanyi mulaje muli tugwangula 0. Ogulide oyo bwati oyo muwagizi wa Arsenal katufuneko omuwagizi wa Arsenal olukube omulala atubulire ku ki Arsenal kyegenda tano Jokalezi tanajja bannaye Jokalezi Martinelli Yesu kyagendera ddala maaso. Waliwo omuwagizi waffe yagenze maaso n'otuwa prediction ng'abulayo goals 2 ku ttiimu yokka eya Burnley eberenga egenda maaso. Jjukira nti Arsenal yeemaze okukola kye yagitumye kuba omupiira yagupredictinze goals 2-1. Sebo osuubira goals 2 ze wagambye Burnley enagenda maaso n'okubanga eziteeba. Agenda na kwongerako goals 3. Ati aguyise 3 agambye ttiimu y'abanaffe aba Burnley. Katusooke tufuneyo akayimba kamu oba bubiri eri omuwagizi wa Arsenal oyo. Shekwatu se muziki ngulyange yasimatuka ku ssaawe mbabalira wote mwekwasa kuba obedda nfumba katezesesa kuba nakanisa gwe bayisa mugimesa ati ndi wammuse juguli bali mulesa kakasaze ni muyimbi wa mpisa tata yafa mudongo kati ze musika Mike Teta ye mukulu w'ekika nti bibala pate shombuye waka era we muziba ndi wademo kwebaka newajaje gaza tochizaka pereza bukatimalo kukandiwa akenewa gaza akenejwa nejiwa kechibanga se digridanda tagira Arsenal anyaga na gwe Shekwatu kajayo ijayo kale essanyu bwe lityo oyinza lisanga weekumire weekumizi kuffe aba Shua Media tubeere nga tukuwa essanyu bwe wabula anyongera